Kakati akatamikola baako jjajja ayambadde Gomesi ow'emyaka 7 ali mu kuvuga ggaali za mpaka. Ezo z'olaba ggaali za mpaka era abo bannaabakyala beesimbyewo ku bwannaabakyala. Ku kyalo kuno obwannaabakyala yeno engeri gye babulondamu tebakuba kalulumbu simanyi ate katusimbe mu mugongo. Akakalulu bakabba. Kati wano ku kyalo bo baasalawo ne bagamba nti katutegeke eggaali oyo yenna ayagala okwesimbawo ku bwannaabakyala alina okuba nga amanyi okuvuga eggaali. Bw'awangula n'asooka gye babalaganye okutuuka y'aba alidde obwannaabakyala. Tebaako nti ate banzibye, tebaako nti ate bansaliriza. Gwe kasaba kusookayo baba bakuwangudde. Kati jjajja ono w'emyaka 7 y'omu ku beesimbyewo ku bwannaabakyala era ne bakwata eggaali maanyi ga kifuba ne bagimukwasa. Eggaali bazisimbudde, jjajja eggaali emukubye ekigo. Jjajja abadde alinnya eggaali awalampa asotte, eggaali emukubye ekigo. Jjukira kati bambi mukazi wattu akaddiye emyaka 7 ali kompitinga n'omukyala ali mu myaka 30. Ali kompitinga n'omukyala ali myaka 30. Naye ono jjajja ate kubanga yali mukazi ngwaŋŋule mu biseera bye eby'obuwala. Be bano abaakyanganga eggaali nga n'akasozi awalampa tavuddeeko. Ono jjajja gw'olaba. Naye ssebo jjajja amaze ssebo n'awangula. Jjajja amaze n'awangula. Avuza eggaali supiidi mpaka ate bw'ayisizza oli. Ate ekikunyusa ng'oli ye yabadde oli omukyala omuto ate ye yabadde yasosse dda nga yagenze. Jjajja eggaali yasosse kumusuumuwa ng'emukuba akuba ebigo. Naye ssebo amaze n'agituulako n'awangula. Agisosse n'ayisa oli abadde yamusoosedde okuvuga. Kaakati ddo atuukiriza olugero olugamba nti akwata empola atuuka wala. Mubadde mukimanye nti enfudu bw'ogiteeka mu layini y'emu n'akamyu, enfudu esooka akamyu okutuuka gy'eraga ate ng'enfudu etambula mpola. Nti ye enfudu egenda straight ate akamyu kasooka ne kaddako eno ne kaddako eno ne kaddako eno. Kati ssebo jjajja obwannaabakyala abulidde era jjajja ku myaka 7 yenna abakyala ku kyalo kuno. Bino bibaddeyo busoga gye biri era abantu bakubye enduulu nga jjajja eggaali agituusizza. Eggaali agituusizza. Kati mwe abamu ku mwe temumanyi na kuvuga ggaali. Abamu ku mwe abandi abatemumanyi yadde ne batandika okusotta eggaali. Mugitya mutya okugwa. Video yiyo gimpereka like. Mpakede eggaali wano nde tulimu wano abakazi ababiri okujaba munanga bavuga wano gaali anti bakwamba abakazi basobola vuga gaali ono bana bakyala boli kubona abo bakuja vuga gaali wano aya satu baba oba ino yakungwira akabonero akegaali awo akungwira akabonero bali kumusitula owundi oli kubona atandise asitukiremu emudemye bali kumusitula wano kumpaka edeggaali abakazi abo babiri bakujja wano kumpaka edeggaali ojja babona ani asinga empaka tetuli mu dagaali wano tuna tubona asinga kitegera tuli mu mpaka dagaali wano bali kuva wano oli kubabona bali kujja mu binaazi eyo mu binaazi eyo nje bali kujja eyo mu binaazi eyo abakazi bano bamale bayirire wano emitwalo 2 nde bali kuvugira wano emitwalo 2 ediriwo era nga tuli mu mpaka n'edeggaali baba bijabo kubona oyo bali kujja vuga gaali bali kujja vuga n'oyo
Kwekabona abakazi abo bakama abakazi basobola kuvuga gaali aya Nikola tubone rero Katonda wange banayo mukadi yamaze nawangula kakintu ekiwe kisobola muto kubuuka bakubono yabisusiza mu kimu naye yamaze nawangulwa empaka z'obwa n'abakyala era obugaali yakulembedde kulimba ki olaba pono kuli abanyuma g'embwa era ffe tuli mu kujaguza mwesimanye iwamwe muli kuki namwe mubawa obugaali bavuga asinga akulembera gwe mukola ki mugenda naye kaakati omukadde mumulabye jjajja mumulabye bulungi nnyo jjajja abonga eggaali akirako abavubuka ku myaka 7 gy'alina emyaka 7 gy'alina akulaga nti sitamina akyalina ate omuyitirivu abamukume muli awo temumanyi kuvuga ggaali muli awo temutulanga ku ggaali ate abamukume mugitya njogerako mmwe abakazi abawala basinga obungi batya eggaali era tebagimanyi ate nga bamukume n'ekizibu nnyo omuwala okubanga yakulira mu kyalo nga tamanyi eggaali nga mwana wa buwala nga wakulira mu kyalo nga tomanyi ggaali mpozi nga mu nnyumba eyammwe tewaaliwo ggaali naye abaana ab'obuwala bonna abaakulira mu kyalo ewaka bwe baba nga waabeerangawo eggaali muteeka okuba nga mumanyi eggaali bwe mubanga ewaka ewammwe waabeerangawo eggaali nga either taata wammwe yalina eggaali muteeka okuba nga mumanyi okuvuga eggaali kizibu nnyo omwana w'obuwala okuba nga ali waka nga tamanyi ggaali nga tamanyi kugivuga ng'ewaka yaliwo kizibu nkugambe kizibu olaba osanga akaana akato myaka ndowooza nga 6-7 nga kagibonga nga kagisotta abaana ab'obuwala be batuuma ku magaali abamuga genda oleete kino genda oleete kiri ku magaali naddala mu byalo ekyo bavugira ddala amagaali naye kati gwe mwe muli awo tovuganga ku ggaali tunuulira gino emyaka egivuga eggaali ejjajjajja ali mu myaka 7 naye se baakulaga mu kubonga eggaali kafulu kwegyo emyaka kati nno ekikuwunyisa ono jjajja nga yagudde omugongo guyinza okwekaaka tayinza na kuwona kubanga jjajja takyayunga eggumba lyonna erimenyeka ku ye ero liba ligenze liba liwedde nga ligenze naye ssebo olw'okuba nti bino ebintu byakalulu byakwesimbawo jjajja akulaga nti alina okukola ki alina okuvuga eggaali eno awangula akalulu kano ali mu mpaka n'omuwala omuto asoose sooka omulabe asoose n'agituulako eggaali n'emukuba naye bwe kambabuuze eggaali yali ekkubyeko kati njogera ku bawala oba kuba kati abasajja abalenzi bo bamanyi eggaali bwekuba eggaali ekuba mwe abawala mugwa binene just bino ebyammwe ebya bulijjo kubanga mu eggaali temuzivuga ndiima oba ogiragira olinnya n'ogwa naye kati ate ffe abalenzi eggaali ekukuba ng'olina ku sipiidi nze siryerabira nali mu kyalo eyo nga naakayiga eggaali kati ku luuzi gye twali tugenda nga gye tusena amazzi waali nga wala kati ng'ovugawo ggaali okuva ewaka kumpi ewaffe mpaka ku luuzi Kaserengeto kokka Kaserengeto naye oba onatera okutuuka ku luuzi kwennyini ate waliwo akasozi bw'oba okambuka kaba kasozi k'amaanyi wabula bw'oba okkirira ate kaba Kaserengeto ga k'amaanyi kati abamu abaana baakayitangako nga tebakutte buleeki abamu ne bakayitako nga n'okuta amayimbe bagatadde muganda wange najja eno eggaali saketi nga sikutte buleeki nkayiteko ŋŋende eggaali yattagala emipiira omanye okuba nti eggaali egenda egireti yankuba
yankuba ejjembe ne lifumita lino eriiso bwe liti ne liba ng'eriiso likyusa nga terikyalaba bwe liti. Ejjembe lyanfumita muno mu liiso, eriiso ne liba nga tekikyalaba nga kizikiza kyokka. Eriiso nga nkwatako kwate bwe liti. Naye kyannyamba eriiso teryakosebwa, wabula eggaali yankuba n'enkasuka eri. Waliwo emiti gya kalitunsi egiri awo okumpi, n'engoye mu kasaka. Eggaali yankuba. Gwe eggaali yali ekkubyeko. Eggaali ekkuba wena n'onuubuka wena ozannya n'okuzannya. Eggaali ekuba. Kati ono njajja eggaali aka gakuba nti ebadde tetambula nnyo bulungi, naye ssebo njajja tekimugana kumenyekera wano mugongo bw'ayagala bwannaabakyala. Naye ssebo kwata empola atuuka wala, jjajja amaze n'akola ki? Amaze obwannaabakyala munnange n'abulya n'abuwangula. Amaze n'abuwangula. Era kati ennaabakyala ku kino ekyalo, jjukira bino biri Busoga, kino ekyalo obwannaabakyala tebasimba kalulu. Bw'ate nnaabakyala tugenda mulonda tusimbe mu mugongo olwolwo tukole kiki? Obwannaabakyala wano bateekawo empaka z'obugaali, kubanga abantu bwe basimba mu mugongo obululu bamanyi okububba n'okubukwatamu, ne kiba kisaana ne bakubba nga tolina muntu, kale ne bakuwangula nga tolina muntu gwe weekwasizza. Abantu abasinga ate n'ekirala bawa abantu enguzi, ate oli gwe wadde enguzi n'atakulonda, kati n'oswala nnyo. Bwe bakusinga mu kuvuga eggaali oba tolina kintu kyonna kyonna ky'ogenda kwekwasa nti bansinze ku lw'ensonga bweti ne bweti ate banzibidde ate woololo bakubuuza ojja oli fiiti, oba oli fiiti genda oleeta eggaali ovuga eggaali. Ng'oleeta ggaali ng'otandika kuvuga ggaali, okitegera ekintu ekyo. So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale ku followinga, mbagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu. Yaman Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mbere bulungi. Mweraba.